Ekibiina ekidukannya omuzannyo gwa Ludo wano mu ggwanga ekya Uganda Ludo Federation kitegeka empaka eza liigi y'eggwanga ey'oku ntikko eya National Super League. Liigi ey'omwaka guno egenda kugibwako akawuuwo nga 6 omwezi ogujja era ttiimu 14 ze zikakasizza okugyetabamu. Hussein Kalule ono nga ye President wa Uganda Ludo Federation yagamba liigi ey'omwaka guno egenda kukozesebwa okulonderako abazannyi abagenda okukiikirira Uganda mu mpaka za African Nations Championship. Ono agamba liigi eno bagenda kugitegeka nga bagoberera ebiragiro byonna ebyateekebwawo gavumenti okutangira okusaasaana okwa COVID-19. Twataddewo akakiiko okwongera okuŋŋonta okulaba wadde empaka tubeera na nnyingi naye empaka ki ez'omuzinzi ku mulundi guno ze tusobola okuba nga tuzannya ng'ate tujja kusobola okugoberera ebiragiro bya minisitule y'ebyobulamu. Kalule ayongeddeko n'akakasa nga Uganda bwegenda okukiikirirwa ttiimu 2 eya Nansana Galaxy ne Buloba A mu mpaka za Africa Ludo Championship. Ono agamba ttiimu zino bagenda kuzikwasizaako okulaba nga zikola bulungi mu mpaka zino. African Federation yabawa ebyokulya nga batuuse Dubai, nebawo okubatambuza nga batuuse Dubai, etali air ticket ya wano nebawo okubatambuza eri mu Dubai nga batuuseyo, nebawa n'okusula ennaku ze banaamalayo. N'olwekyo ndowooza wano beetaaga kukola ku visa, visa ze tulowooza nti kyangu nnyo, visa na air ticket kye batunuulidde, naye ng'empaka zigenda kubeerayo mu May ng'ennaku z'omwezi 15 mu kibuga Dubai. Ttiimu ya Kamwokya Koona ye yasembayo okuwangula ekikopo ekya liigi y'eggwanga mu mwaka gwa 2019.